Esawa zino omusajja akyaliseeko essimu w'amaanyi. Zaffe zaabu Kama ndi w'amaanyi. Guli w'amaanyi. Zaffe zaabu. Naye oluusi eyinza okwesanga nga layini erimu abagimanyi batono. Mama abaana waayita kwokka. Eyinza okuwasigazaako layini yaani. Oyo layini ezo zitawulirawulira nnyo. White line. Bazirata zino zibira. Laika. Laika mobile. Kyaka gwalina Laika mobile. Nange abagimanyi tuli batono. Efe agaffe twalaganyize off. Kiki okutuuka ku ekyo? Tronaz Media Koli webale nnyo omulabi wa Tronaz Media. Tukwebaza ebbanga lyonna oweekuumidde. Tukwebaza okubeera nga osharinga. Tukwebaza okubanga okukomentinga. Kyakabi nnyo. Manya nga bulijjo Tronaz. Nga ndi ne Vincent. Abasajja bali mu kwerwanako kati akaseera kazibu. Kazigizigi. Twasirise dda. Twasirise dda. Tuli mu mmere, tuli mu nnaku. Kolema muwotose. Omanyi esawa zino omusajja akyaliseeko essimu w'amaanyi. Zaffe zaabu. Kama ndi w'amaanyi. Guli w'amaanyi. Zaffe zaabu. Naye oluusi eyinza okwesanga nga layini erimu abagimanyi batono. Mama abaana waayita kwokka. Eyinza okuwasigazaako layini yaani. Oyo layini ezo zitawulirawulira nnyo. White line. Bazirata zino zibira. Laika. Laika mobile. Kyaka gwalina Laika mobile. Nange abagimanyi tuli batono. Efe agaffe twalaganyize off. Kiki okutuuka ku ekyo kyonna? Mbeera boy child gye bayiseemu ennaku zino. Naye kegenda basuula eddalo. Nze magezi gaba mangu. Togaba namba. Arojo wadani. Ate bwe wagigabya sibe okutawaanya. Batuse n'okuyisa. Ate sifa abagabe ennamba ate batuwa ennamba ffe ne tukuba. Manyi ogenda otuuka omwalo omugamba mpa ku nnamba yo. Naye Vincent omanyi kyensinga okwewuunya. Katonda ono alina obuyinza. Bakuzaala n'okula n'osoma oba n'ofuna omulimu n'otandika okukola. Okwo kwonna kubonaabona boy child. N'otandika okukola. Waliyo batobonaabona. Kale otandise okukola. Wali obeera kugundiza ku nsawo ya mukaddewo. Kati okuze otandise okukola. Sente zikubonyaabonya okuzifuna. Naye n'okuzirya okola ki? Obonaabona. Kati ke kaseera ku mulimu tebaasasudde. Ebyetaago byasusse obungi. Ebyetaago byasusse obungi. Bakweza budget eri mu kakadde kamu emitwalo ameka. Eyo nno byakwambala bwambazi. Kuliko enjala, kuliko enviiri, kuliko totannatuuka ku byakulya. Oyo nno omu. Oyo omu. Kati waliwo n'omulala. Olwana abalina abangi. Abasooka mu omu. Tugenda ggwa eddalu. Naye bannange. Twagenda ggwa eddalu. Ekyamazima. Saawa yakwepimira. Tuwulira. Mulina owulira. Kubanga nze njagala nkubulira kaseera kano akali. Abaana nze manyi waliwo emwe we tuzungira omwo osanga abaana bawala basiba mu kuyomba kati. Bo tebakola nabo bakola. Basi batulekamu. Omanyi kye bebawoza? Tubasanga bakola. Mbe sente zaabwe za kikyala. Kikyala bagizikyala kibazikiwadde. Balina ekibiina nga kikyala kyekikwata sente zaabwe. Sente yaabwe ya kikazi. Ekikazi kiridda wa. Abakazi bo. Kyafa ndowooza ekikazi. Bali ku sente zaabwe. Wapi? Naye okimanya abawala omwalo omukwana nga akola. N'omukwana nga yeepangisiza. N'omukwana nga enviri ze alina wabadde azisibira. Naye kati gwe olumugambako nti oba ensonga yange gyala twogereko. Byonna ebadde eri nga bidda ku ggwe. Basajja yo kimanyi nze mbagamba kino ati tugenda mu 2025 tusaba omutonzi atukole ki atutuuseyo bulungi yatutuusayo naye
ndoza bintu byagala kukyusaamu naye kakati olaba kwebeerera n'abasajja abafumbe waka balina ebizibu byabwe alina okulabirira gye bazaala omukyala kyokka omukyala talabirira beewaabwe singa bibeera cross side waliwo yagambye ono nentwala ewaffe gwe n'oleeta ewammwe waliwo yagambye yokyogedde kyeyagambye yagambye nti kakati Joshua bwafumbirwa Brenda alabirire baana abazadde ba Joshua alabirire bazadde baani ba Brenda muleme kubeera nga buli kimu kyonna fanakana kati gwe olina famire eyo ekutunuulidde olina eyamukyalawo ey'okubuko olina n'eyewaka tegeeza omuntu omu oyimiddwako famire ezi naye nga gwe okimanyi omaliriza nga teweefuddeeko esaati olina ya mwaka guwedde ng'obeera mu saati ya mwaka guli obwaggwa nga gwe teweefuddeeko ate ofuuka otya naye kati gwe sente zimalirira famire 3 naye ng'omukazi akeera ku makya naga ngenze kukola era n'avuga emmotoka n'agenda n'akola naye Christmas weetuuka nti kati abe wafe obawaddeyo ki bw'oba oyagala kupima omukazi mugambe nti oyagala gulira maama w'olugoye Gomez olowooza ya sente mmeka ayinza okugamba ya 6 bw'oba tositaloosi ng'olinga alien skin ozimuwa n'agenda n'akola ki agigula kati oyisaawo omwezi oba wiiki nga 2 omugamba nti gye nfunyeyo kasente mba yagagulire maama Gomez olowooza ya mmeka baba akusaasidde ako oba biri mu ekyo ya maama we yali ya 6 annange n'ogamba nti tuli ku ki naye kati kakambuuze kati eyo wakayo balina abawala bangi buli sajja ng'atwala nga buli musajja atwala kuzaala kujagaana ebintu byonna babikozesa kuzaala kujagaana ebimu ne badisipuleyingako wali kubanga tewaba nga alina abawala 4 nga buli muko yaleese kati ate wali alina akawala kamu ewakamu nno kale tusobola omuwuliriza naye waliwo alina abako 4 ate omutonzi yasalawo yakikola ate n'abasajja okimanyi nti ne mama wayinza okukubira essimu n'agamba tetina mmere ya lunaku lukulu n'ogaana ogiweereza ate yeyo omukazi n'ogitwalayo ewammwe gye bakuzaala oyinza okugaana obbatwali bagamba maama leero nno siinaamu ennaku zaafudde naye nga bali baafunye soba omucere bwafulumye dda kati ye omukazi akubeera ku ttaya eno Christmas etuuse okoze otya mukwano Christmas etuuse naye abeera mama akukubire nange sajja twawonyewonye n'ensi eno kane ka girlfriend kwokwana nako kakuteekamu kakutunza mu programu z'ewaka waawe era mama tasobola kulira Christmas mu eyo ennyumba naye nze ne basanga mugiriiramu bannange ebintu ebimu nze ndowooza omanyi wali ogenzeko mu factory we bakola soda oba omwenge balina obuntu bwe bateeka mu matu bwe bati n'oba oba otambula tosobola kulira ecupa nga zibwatuka naye mu factories ecupa zibeera zibwatuka so amatu bwe gabeera meereere oyinza ovaayo nga tokyawulira kale ndowooza obwo obuntu batandika babuteeke ku market era bugizi buntu wo ng'oteeka mu matu tambula akanyaku atandika kugamba maama agala kino baagala kino ate taata ate kino ate muko wange mukodomi bamugobe ku ssomero ate talina ssente kati akubuuza oluvannyuma ng'obugyemoro nga bw'oyagala kuwulira byagamba amba byenkugambye buddewo ogambye eki nga tokimanyi anti kati gweokozeseza matu naye ate amaaso ago bagakugyemu osumagira anti ajja biwandiika ku lupapula osumagira ajja biwandiika ku lupapula abikwasa ate awo omuntu akola atya gambe yamaka gyebagala ewaffe naye nga byonna biri mbadde ngamba otutuba muzina ennaku tateganya ku pressure tukwatagane tuyambagane letayo ebiri ndeteesatu ngamba nti waka beetaagayo sukaali nyinawo kilo 2 ongattiddako emu nange nkuweeyemu nekugambe nabe waffe babadde beetaaga wapi bw'olina okusinza
bw'ogamba nti ayina wagamba ayina bbiri mb'oleeteemu akubuuza kiki ky'okoze oba tolina ky'okoze awo baaba era ekyo kyo kimanye abakazi bamalamu amaanyi towase fere tuwasa tukyaza bukyaza waffe ennyumba z'abagenyi oli omu ku bana abalinanga 8 sirina 8 ate omugenyi abeera wa luberera kubeera ng'omwana yagamba mpozi omwana yagamba atya kalabule komanda wano nkutumiddeko oli otya eyo kalebule kubeera ngenda mukubira kambuulire kati gwa anaafumba Christmas yajja gyefumbira asajja bakodoho nedda ssebo ye agamba ekimuwasisa weekend kufumba mmere kulya mmere enfumbe eri enfumbire amala n'agenda ate ku Monday to Friday abeerawo tayagala gende yeekebeze ogi gende yeekebeze izo ndwadde zeereetera mpozi gw'ova gamba nti okola otya nkyaza bukyaza mugenyi aba mugenyi naye wannaye wange tafumba aba mugenyi ekundako n'agenda ate mugenyi wamu yafumba tujja mu hoteri niffe tuli bafumbi twefumbira ffe baboyi kyali twakuyamba jjajja ijjo twafumba ebyo byokufumba tebikyakola mawulire ffe twali twefumbira abakwana bajjajja naffe tukyaliko ebyo twefumbira naye kalebule mugambe omuzoogo gwakola mufu naye nga bannaaye tubagamba buli ayina mukwano gwe asajja mubatadde ku pressure amasimu bagaggyeko lwa nnaku nkulu n'alina kadiru kamuyitako kati kandi bali kafuna kaleeta ssente kati buli namba ejja otyamu kasita ebeera nga teriko linnya buli namba kyusa bulayi zange zonna ozimanyi oba omanyi eno nga nkubira kweri bakyusa akazi bazibenza nakugamba nkubidde ku pefoni oneyayiza ekyama n'olyoka otandika alo wani network yeze gwakwanya jjo buli wazze dda leka mbuuze mwe temusobola kwewumuzaako nga abaami mwe namba w'amagezi kasita olaba ng'ennaku nkulu zigenda otuuka salako soka obeere mu ka island akakoweka atakolaki bwe ziggwa ng'odda atakolaki naye ebiddirira tombuuza sibiriimu kairandi nga katya obeerayo weka eyo anti toyagala kukubira masimu kukugamba nti wali twagala kino ate kino kati beera eyo weka binaku nkulu bwe ziggwa ng'odda nga ye nga gw'oyinamu gwe oba oyinamu ezizo okakomando zente zennaku zino oba oyinamu nawe oba oli muzinoonya bunooni nagala Christmas ennaku enkulu zino zaako kalenda zibaako naye zituuka nga buli omu abanga ataalumanya nti baaluterawo ku kalenda ennaku kalala Christmas ezo eba 25 December naye omwaka ogujja 25 buli omu aba akimanyi naye tugenda otutuuka nga tolina nadde n'ebbiri mu nsawo naye nga wadde osobola gamba nja kuteeka 10,000 we zinaatuukira nja kuba n'emitwalo gyange 5 mucakala nnyo mulimba mucakala nnyo nga tucakalirawa Ivory Hotel buli lwakutaano anti sente okulya sente baga sikutamu sikulya mwana obakola wati ayo sente gyozagala si ebigenda okukubeera tomanya obulamu bwansi si tosobola kuba kati nzirawo ndinde olunaku olwo kati nze manye ebinaabaawo enkya of course tosobola bimanyi nze lwendabyeko lwensanyukira naye kaakati mbagamba nti ebiseera bwe bituuka ennaku enkulu mugume bakyale bannaabwe nange nfuuka mukyaze naye gye tulaga wa nawe okyalako ewa girlfriend wo mugambe surprise nzize okyaleeko namumigo kyala osuula mujjulube kakati
ate munnaye bamutwe mu bitandika kati kitegeeza olwo tugye tulaga 2025 olwo surprise mugenda tekozisuula muguno gwennyini yabiri mwena oba tolina amu agafunda okanako wadde omwana weefuule wetwale tomwina mukubira simu surprise ku mulyango hani natulya ffenna bakazi awane sente zaba yafumbye ngalizo kumma emmere wakati awo justice for who awo naffe tuli mu kwerwanako anti nabo bamanyi okujja nakugamba kokoko nti ani oyo anti hani natuse dda ku mulyango oliwa ane mukyuse mubukyuse badde bikola eno bidde wetwale musabye kuba girlfriend bamu naye ng'omanyi ki kyetegeeza obadde akukubira agamba baby tolinda kukuba anti okubadde akugamba bati baby anti sinafuna lugoye lwa kusabiramu ku Christmas oba ku mwaka ku New Year's Eve baby sinafuna bajeti yange oba wagikoze otya kati nga gwoja surprise zenga bwendi neresi ate anagoba tasobola kugoba abaana abawala okukyala mu baana abawala eyo ng'omuzengutiira ddala oba abeera mu mulyango ajja ayagala kuyingira mu kitanda gamba ani oyo kati ng'odda emisinde gye bakutwala ogimanyi ng'ali omulala ajja ng'ali eyo mu nju omulala ng'oleese surprise zo tojjala kintu kyonna gozze okumalako olunaku lukulu naye byakukubye kati ate ali munda mutegewa gwe jangu nga muko oliwa munda naye muko gyebale akodyo okazannyira awo n'omulala newajja naye nga mwenna mwefuula baluganda anko nno yakutumidde omukwano gwange omanyi kunabunya kigenda mundeeba ng'ogenda ku popopo yalina girlfriend we ng'alina omukyala mamini ng'alina abaana naye nga ndowooza teyamugamba nti alina ki alina omwami bakyali wamu teyamugamba omusajja ndowooza yakoleranga wala kati yamanya ono amanyi nti abeera yekka teromu zezo surprise zammwe ng'agwayo amubuuza oli ludda wa nti mwendi waka mpozi wagamba wa nti wano bwe tukanzijawa soka agendayo gusooka ogwokubiri kati romu saa nga 12 kitundu awo atudde awo banyumya abaana bali wali bazannya kati oba yali waali oba yajja buzzi bweyatuuka abakazi batemu abamu si batemu nga naffe tubibakola enda mu maaso ng'atuula wali n'abuuza ono oli otya ekyo kyekyasinga omukutula omusajja mukulu amubuuza oli otya omukyala yabuuka wano bwati 2 n'avaawo n'abaleka 2 bokka musanji n'omusanji mubuuza ssebo tukuyita tutya wano kati kumba ali mu kubala engeri gy'akola ki oba manyi waliwo nga ku saidi eri waliyo akayanja waliwo enzigo ttaawo amubuuza towulira kati oba omusajja yakyuka oba yakola atya naye beegoba waliwo akasozi awo obeera ogenda kwambuka kudda kwerikuba erigenda ku popopo ako ke kaamukutula oli nadda ku kkubo n'alinnya kaboda n'agenda naye aŋŋamba obwenzi mbumazi ate kati yali addukira bwereere koze kiki ti obwenzi mbumazi naye olunaku yaŋŋambanga obwenzi mbumazi naye nga simanyi kiki ekimujje ku bwenzi takyogera ne mugamba kiki kati lumu omwalo yajja Mmengo n'oyo nga waali nagamba oyo yali anzisa bulijjo ngamba obwenzi mbumazi oyo kati simanyi kiki kyanoonya wano oyo mutemu musi omusajja yadduse n'andekawo ng'omusajja ambuuza nti batuyita bati esinga kyabadde nga nti muninamu emisinde gyange ate eri waliyo enzigotta
toddamu na kulinnya wano genda owe nakakasa nti waliwo abantu abamuli bali serious yagaana omwana okwogera naye wadde okumubuuza yagaana nagamba genda yekubya kibooko omusajja ono omusiguzi yali talina kudduka ate yali yamanya yali talina kudduka yali teyeyita musiguzi naye twakitegeera kooloti omusiguzi yali talina kudduka yalina otuulawo olungi nnyo namugamba mukoddomi ensanyuso ate okuba waaki weefuula baganda b'omukazi bonna babamanyi nga nkubadde obuzeeko obulamu bugamba ki bulungi oli otya gyewendi namanya omubbi nti omubbi oli asanzeko mupoliisi ng'abuuza ku mubbi omukono gubeera bwe guti amanya obwezi akabutandika naye kati ogera okugenda mu mulimu nga buli kimu okimanyi amanyi olayako omubbi akwata ow'amagye ayambadde naye ebyamagye namugamba afanda osooka ojenamu otamidde ono ng'alina lanka nnyingi ng'ono w'amagye addako alina ntono kati obeerawo n'oguma ogamba ekijja kijje kati ebintu ebimu byagala genda mpo n'omusiba nabwe mukoto olina nako nkoko gyomba twalira bewaka bakuwa naye bulijjo oli mu kalubu otya obwenzi olina okuba nga omazeemu ebbanga abaali ba amateur nesoka nekali n'abakazi nabo bagamba amazima nti obanga olina obbaawo omusajja mugaye tojja waka waliyo emiwunyo segere eri nyinayo ki naye bakyali abalina abaami olaba zino bazijjako ne baziteeka mu nsawo okyawulira bannamwandu bannamwandu gye bali uwa Uganda nga baliyita mukazi ki enaku zino oteekwa kuba mukulukulumu kubanga omanye ekibuzo ekyo bano abawala abato bwe kibeerawo bw'abeera enansana asenguka ng'agenda kawere newaba mukulu abantu abakulu abo abamu nedda kubanga ojjukira abamu babeera bali mu maka gaabwe tajja agenda kupangisa naye bano abawala avaano ng'asibira kaseesi abakazi abasinga wano mu Uganda abasinga bonna baafiirwako dda babba baabwe abasinga enkubuuyi abawala abasinga bonna babba baabwe baafa dda bonna bw'omusanga n'abaana omusajja yali avuga booda n'afa ayogera ate abaana ono yandekera abaana yadduka biki n'abaana bano nze ndaba nombona abaana bobeera nabo abaana nga ye aliwa omusajja bugomere muzeeyi gyammwe wabakakasiza nga bino ebitongole ebijja nga byagala kuweerera abaana bisaba death certificate ate omubika wali mu kitongole amubika asaba death certificate basaba death certificate olabira obuzibu awo abadde bulijjo tayagala kyogera kyabaawo bamugamba genda mu famire tamanyi weeri oluusi abika mulamu abakyala abamu kati mama abaana ng'alina omwana we abadde ayagala genda oba ng'alina gundi bwe takubika gwe gwoba mufu wajjo ne wajja ekitongole nga kitwala omwana wo gwaba baakuziika dda ino oba otambuza ndowooza muzimu nange abo tebabulinda kuziika mutaase nowange newajja kukyalo bulungi nga tamanyi taata wa mwana newajja nokukyalo nga tamanyi bulungi taata wa mwana yani gwoba wafadde oba tugeze taata yamuleka mpigi omukazi emusana gumusanga enansana ewe empigi aba mufu naye abakyala abakulu basaana babeerewo ddayo mukama katonda tumusaba ayongere okubawangaaza kubanga basirikidde ebyama bingi by'abaana abawala abataabo bamaama omukyala ayira ebyo byennyini babikola anaamutwalira wali omwana anti bwe bajja kulambula balambula wali jjajja yabeera naye jjajja omuzukulu aliwa nti gundi naye nomala okimwogamba nga takimanyi taata gundi uli wali azimba agamba jjajja nga yafadda jjajja bangi balina abaana nga tebalabanga bataata b'abaana baabwe baddenga batya abazzukulu jjajja balina abazzukulu naye nga tebalabanga ku bataata b'abazzukulu abo
Mwana ali akola nafuna olubuto n'azaala ate agenda kukola mulimu n'amutwala mu kyalo wajjajjaawe. Mama nabiya ku mwana oyo nja ku. Naye nga ye maama w'omwana Roza nga ye amanyi taata we. Aba bamanyi. Ate mukazi atamanyi bbaabwe. Bangi. Uwa. Weweka abimalaya amanya ya mutu yafunisa olubuto. Ate kati gwolowooza byenjawulo ki? Ne baliwa. Abamu. Baba bamanyi. Teri mukazi atamanyi mwana yo azamuzadde. Kati no munnaye bangi. Nga DNA erina okwawula. Gwe bw'oba oyagala kukakasa nti batamanyi, gwe mugambe nti owaayi tugende ku DNA. Tutegeere omwana ono kitaawe omutuufu. Nga ye abadde amanyi Vincent. Nga naye wayitayo. Naye ng'ate Kigozi ye kitaawe. Era Kigozi yennyini. Kigozi nga mubi nnyo. So, abasajja banaye tubasabira muyite bulungi mu nnaku nkulu zino akaseera kazibu kaseera kakazigizigi. Naye nammwe abakyala abasajja mubasabe ebimulaba bisoboka. Kati n'ebintu byensi bizibu. Buli kimu kisoboka. Naye era buli kimu tekisoboka. Kati gwenza okukaabira omutwa. Waliwo asindise miliyoni y'enviiri. Naye mwana kankubule buli omu Katonda alina wamukwatira. Buli omu Katonda oba katugeze buli omu alina obusobozi bwe bukoma. Kati guyinza okukaaba waliwo kati aleese emmotoka ya Christmas gy'awadde omukazi ekirabo. Gw'okaabira kakiro ka sukaali ka 13. Kale tubagambe okusinziira. Buli omu weefuga ensawo yo weekoma. Ejjagamba abakazi musaba ebintu bingi nga waliwo oyasindise edde emmotoka ya sukaali agenda agenda okwanjula yagenze mu kyalo. Abantu balina ssente zaabwe, abalina ssente zaabwe tetubalinaako buzibu, n'abatalina nabo beefuga. Olunaku luba lumu banyuze zibu. Zibu tesobola kunywera. Tulina lubaale w'obwenzi. Yaga twasikira musikire. Ali kugwe. Fwenna naawe. Ali butto kimanyi. Kati byogera mu kamera mutomulina. Ozo wagambira mbo yavadda. Umuzimu. Urubaale w'obwenzi. Twabusikira naffe tusanga bisange. Kati omusajja ne wabeera mwavu akwali. Omusajja tamanyi mbeera mwayita. Endose byali byadde. Naye kati sawa. Omusajja nabeera mwavu akwana. Amuweki? Nawe gw'okwana. Oba wakamu amayinza banyumira. Abantu wensinga okubeera. Kibasinga okubanyumiza. Amulabye ku makya ng'omuvuka mukya mu kitundu. Akabugenda okuziba abeera bbaawe. Kati kuddamu okusisinkana akawungeezi. Kandi odi yazze aba abanja. Bamuyise mu kyalo. Taata mulwadde. Omukazi? Ebintu byakugamba. Ate birthday ya wiiki ejja. Eyiye. Talina lugoye lwa kwambala ku birthday. Mikwano gy'alina abantu abasukka mu 50. Noloza ababikunyumiza ababitiika ku mutwe gwo. Ema ndabanga firimu. Nze kunze banga firimu. Gwana obinyumiza mbireka awo. Nange nnyinza okukabira ebyaffe tulina olumbe tulina dduwa. Mama yafunye akabenje. Nnyinza nange okuleeta ebyewaffe n'otya n'okutya. Okuba malega anyume naawe onyumya. Mama mulwadde taata no yafuna akabenje eyo. Sirina lugoye kali yange nerimu ekituli. Akitakulwako oyo. Yakumanya n'ogwendiko omusirusiru. Naye ng'ekyo ne kitwetera muzimu gwa bwenzi. Sijja buteefuga. Beefuge. Naye tebasobola kwefuga. Sanya n'omanyi omuzimu gw'obwenzi. Lubaale w'obwenzi yaleka yeetaaga Samija naye ate yagaana ndowooza. Kubanga ye akwata ne bafaaza, akwata ne bannaddiini, n'akwata n'abasawo, n'akwata n'abasumba, buli kimu. Musumba abeera omusumba Bujingo nkutumidde ogamba otya Bujingo mutumidde yayiwa olubaale banakuvumira obwire. Edde okumutumira si kibi. Yagenze n'asabirako Jose Chameleone.
asobole okuwona byamawulire ebintu by'okuwona nagamba ebintu by'okusaba si byebiwonya omuntu nekugamba luli omuntu olina kwesabira nakwetereza mu ebintu byabyamu bwe tutuuka mu byokusaba byesiga katono engeri gye wadduka mu kyaki olw'okuba bakugobye kugenda mu baana bato n'ogamba nti siri mulamu sirya waliwo omusumba eyansabirako bayibuli ekugamba buli omu asobola okwesabira nze nneesabira siyina muntu mulala kunsabira kekaseera oddeyo ewa obeere otandika okuba nga osaba kasita kati wakula ate ngo mensaba nga migondi sisaba nze nneesabisa neesabira buli omu asobola okwesabira kati kankubuulire kino ekintu ekyokkiririza mu mutima Katonda yaba akikusindiseemu okitegedde tubeera nga tugenda okukola kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana mu 4 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifa ku status nabeera mu mutima gwo kogwe kati Katonda ndi nange ne buli lwenkera ku makya nsobola kuwanikanga nga kaana ono olumpadde soko nkulembere ngende nkola ekiddako naye agenda ofune ssente era neefuna nenze baka nenneeba Katonda sina kyakulya ojja kulya kati emmere gye ndya yonna yonna simanyi oba ne byonna yayereeta okitegedde nze ndi mukkiriza mu mutima siri mukkiriza wa kamera omuntu olina kubeera mukkiriza mu mutima si ku kamera nti bandabe nze asinga okulekana mu kyaki ate nkya ngende nkuba omuntu oluyi naye ekyo kibadde kisaana kyokulekana byebyo nti omuntu omusanga mu kyaki n'ogamba bannange ono ye mutuufu kati kankuwulire nakunyonyola ngamba ebintu by'okusaba bizibu osanga oli nga yasinga okubaako n'ennema mu kyaki naye ng'asobola okulyako omuntu ekyokulya kati tugenda mu nnaku nkulu oba bagenda okuba emmere kasasiro be bangi naye nga baba nnaku lwa Katonda bagenda nakusaba ku olwo so nga ate gulawe oba okufumbya emmere gulawe waka yita abantu balye kati gwegwe omukisa ogusinga n'okugenda mu kyaki noba oba enkola y'abajjajjaffe yalagawa kati ogenda sanga oli yasinga okubeera mu kyaki biki amaze n'osaba asanga oli atafunye waliwo n'omukadde kati atasobola nakutambula kubanga kati mulimu ffe abavubuka mulimu n'abantu abakuze emyaka nga ye osaasira musaasire nogamba Mukama akyamuwangaza tumwagala tasobola kwebeezawo ku lunaku mukuli akasawo ka sukaali okamutwalire naye kati bapasita sente zonna zebasolooza zebagenda osolooza kuwa olunaku lwonna bafaaza bagenda twajjako bakateyamba abali mu zino mu nansingi zebalabirya abaana waliwo pasita atwale okujja kati zino kyaki zino zina ebigo biki ebyo ezo kale bo balina byebalabirira naye njagala ombuyeyo nti omusumba yakati olunaku olukulu agenda gamba bannange sente zonna zirina osolooza leero simanya ku baby nursing waati waliwo kibuliddeko ng'omusumba agitwala sinakiwulira ng'oggyeko obusiraamu obukwata nti bwassa ennyama ne butwalira ekkomera eruzira muliwo pasita atwala emmere eruzira nga bo tebalina nakyakulya pasita Bugembe awulidde anti si byakuwulira gwe njago emyaka gy'omaze Bugembe akikola kati Bugembe waba akikola ye tweyanziza omu ayinza okuba omu ku 10 nijja kubasanga bamaze osolooza baguze emmotoka za bbeeyi bamaze osolooza bazimba emayumba ga bbeeyi bamaze osolooza baguze emataka ga ndiga zaabwe
bamaze osolooza bagenze kuzimba ate kusengula abantu kati osanga otya pasita ng'ayomba kutakiririka abantu oba munnaddiini mbwawo nagulawo ekyalo kiramba ayagala kisengule naye aba munnaddiini manayi mwiga nenaku omutima kyekisa kyolina mu mutima eyo Katonda wo si wakwata bayibuli nga zibaneemeze mu bayibuli tubale tubanga tukyambisira byokusoma nga waliwo omwana aba n'ebitabo nga tebimuva mu ngalo naye nga dda asembye nza kati ebitabo wedde asomamu ki ekibadde okimanyi zikira maama lulire ate Katonda bwate wajajinga abantu towola nti omuntu asinga okubeera wali Katonda gwawuliriza neba waliwo omwana aba n'ebitabo kusomeza nkwadde example nga wabeera babiri bigenda okudda nga alina 00 kitegeeza ebitabo wedde alina naye nga tabikozesa muwulidde temuyiwa mmere kasasiro mama mufumbye emmere mugamuweeko baneiba nayo balye kati abasumba abo abanaddiini kati kuzina ennaku enkulu baali badde tebafumbya na mmere waka bayeesa emmere ne bafumba emmere ne bayita ku church buli ava mu kusaba wali nga bamuwa emmere kubanga waliwo abatalina bye bagenda kulya waka naye nga zo asabe egulawo church bagala bannange ab'ekyalo bwani bonna mujje era tusabe olunaku lw'amazaalibwa mule ku Christmas buli mugenda ng'omwaka waliwo buno bu silver plate obeera bu parking buli mugenda ng'omwaya ka plate okitegera Katonda byayagala naye si byakugalawo kyakyo omaze okufuna ekimu ekyekumi oleese bakuumi bakuuma ssente kati abanaddiini onaku olukulu kati obuviira ddala ennaku enkulu zirimu ebintu ebyokuyigirizako bingi kubanga kati tugenda netusomesa ku bintu bya Yesu Kristo ebyokufaako ebyokuzaalibwa ye eneyisa ennaku zino banaddiini engeri gye beeyisaamu ate Yesu we yeeyisangamu kubanga kati mwetwogera ku nnaku enkulu tuba tetukuba kyaki naye tuba twagala kyosomesa kyofaanana kituufu oba okitegedde si kunsomesa kulya nnyama nga gwe togiryangako oba olimba nsomesa bwe bali ennyama nga naawe ogirya nsomesa bwe bali obutu olyejjagamba bannange mulya bubi mulya nnyo ennyama biki naye ng'ate waka ali ati nnyama kati omubuuza sooka ove ku nnyama onsomese nti ennyama erina ekibadde bweki ne bweki so kati tugobere bya Yesu bye yakolanga kubanga ti mwe mukkiriza mu Yesu ate ne mukkiriza ne mu byensi ne mala ne mwetomera ate mulondawo Yesu oba yasobola okulya n'omugenge ennaku zino munnaddiini oli olukwata mu mmere yagiwa bikwatagana naye oba yasobola okusembeza omugenge omanyi kyebayita ebigenge gwe ebigenge omuntu yenna engalo ziba zikuliko ebintu yenna nga tategeerekeka naye oba yasobola omusomesa n'anywera ku kikompo kye asaba kakooko naawe n'osaba kakooko n'amugamba mumuze eyo naye ka tuli mu mbeera yakwekengera mukutonaza akasoda kenkala essaawa eyo sijja kaddako tuli mu kyaki nno kati mu kyaki ng'oli asobola okunywa ku kyokunywa nga nenge nkwe ku kyokunywa akireke butwa abantu batya butya mu kyaki naye ng'oli yazze essaba enkola si ya Bwakatonda si ya Bwakatonda ebiseera nga kati nze atagenda mu kyaki nze nsaba ne neesabira era ntuule waka nenenya ebibi byange walina kyensobeza bansonyi era mpo kati kyogamba obeera ng'olina muzadde we waka n'okola omusango oyita baganda bo bonna n'ogenda ne weenenya gyali oba ogenda weka ne weetwaza okola ki ogenda weka ne weetonda nze kyenkola era bwe mala okwinga nga taata nakoze mwana wange nkusonyi genda okolera siita ate baganda bange bonna nje tugenda wataata twenenye nje tugenda ate bo bwakoze eki ojja genda eno nga buli omu alina ebizibu bye oveeyo nga gwe tofunye bakutikka ebyo Traders Media kwetuli yawo gye nagenda ne basuula abantu balina kyali wana ne tusaba ne basaba yaye nakamala na senior 6 ebiseera oli nga jatugendako mu kyaki Yesu manya sijja kwogera kye tuba tukyali ne basaba
agenda okulaba ndi maaso agwa ndi emabega agwa ali musayiriza agwa ali mugundi agwa nze saagwa yani mayanzi wano sirinawo bizibu naye nga jantufulume tuve wano abali bonna bagudde ffe tukyali balamu iddamu ffe twayita mbuyisi nagono guliko ate kati jojo bagigo wagiragewa awo nange kantu ako kembuuza bagigo wagidde mwani kira gigenda kuddamu ffe ate abatagudde jojo tegyagala kubonaabona gigenda kudda faya konze faya olaba tatwokyezza wano aliwo ekikyamu bwetuve wano tujja kujja faza tumugamba atusabye naye nga tubagamba mu nnaku enkulu nga mazaalibwa abantu tweyise bulungi tweyise nga Yesu bwe yali ng'eddiini bweragira n'abantu eddiini kati bagifuula bizinensi yagwamu abantu bizinensi ate eddiini bagiggyemu kibayita eddiini ddiini ebanga kalica kalica ebanga ddiini ekibeeramu ggwe nti gwe wakula okimanyi kati ffe twakula tukimanyi bakugamba omuganda toyita ku muntu nga tomubuuzizza bayibuli endala simanyi naye kati nganzi era ffe omuntu omusanga mu kkubo omukulu aba muzeeyi omukadde aba maama oba abajjajja oga jjajja ne jjajja batominaako wadde kakwate n'omusanga omukadde ku kyalo jjajja wasuza otya eyo nnyabo era akudda mulungi mutabani z'empisa ze baatukulizaamu n'ennaku zino n'empisa zigenda zituvaamu ez'obuwangwa empisa enzaaliranwa zigenda zitolaki nti oli asobola okukera ku makya n'atabuuza abantu bali ku kitundu n'atabuuza baasula nabo oli asobola okuba ng'asula nawe n'atakubuuza naye nga ezo empisa baazituteekangamu nti buuza omuntu yenna akuli okumpi just in case ayinza okuba yalwadde just in case ayinza okwesanga nga teyasuze bulungi oyinza okuva kale bakubira esimu nti gundi ate gye nasuze wafudde okitegedde naye singa oba wamubuuzizza oba otegeera tinaa nabuuziza mukulu tonaze naye nga teyayanukudde nze nnina maama wa mukwano gwange era maama oyo mukama amuwa ekiwumulo ky'emirembe omuzukulu yakeera ku makya n'amuyita jjajja iwangi nzikiridde nkangene ntereze bulooka zange namugamba ng'okedde nnyo obudde nga bukyali namugamba jjajja manyi omusana bwe gwaka ensala gitambula mba nkoowa mangu ne njagala nyamalize mangu nkole ki kale nakkirira saa zalinga zigenda kuwera 12 ng'ebula obuddakiika butono ziwere 12 nakkirira naddawo ne yeebaka saawa emu nga zigenda kuwera emu omuntu ava eno omuto akkirira jangu kiki jangu wa jjajja amubuuza jjajja abadde ki jangu jjajja yasibye amudde ebibye nga ate yabadde ayogera nga talina nakimuluma so obulamu temulina nsonga lwaki abantu ababeera wamu ng'otubuuza bangi babikola kyokka namala kukuyitako n'alyoka kubuuza mpozi kino kiri luddawa bane ku ekyo bangi tuli mu famire nga tetukwatagana mu famire egi wetusula naye ogamba nze gundi simwagala sagala nakoowa kati eri anyiga munne naye nga tusula mu wakaaga tuli mu famire nnyingi nnyo nga maama awalana mwana we obanga omwana awalana nnyina muwala mulenzi yonna ebirina sayidi bwaba muwala tuyinza okugamba n'abalenzi bangi nga tebaagala bannyaabwe naye bannaaye omuntu yenna atayagala maama we tamanyi kyaliko tuli mu famire nnyingi nnyo ng'omwana tabuuza nnyina lwa nsonga ki nti maama namuteesa ssente zange n'azirya kati yaliridde za neiba mulimu obusonga obwo twawula nga tebuliimu nti maama namuteresa ssente zange nali ngenda gula ploti maama nazitwala mu kibiina kati gwe mama waba alidde ssente ze kati asobola okugamba kati nange mpa ssente ze nakuteramu ng'okula okuva lwo nakuzaala naye ffe tutunuulira obusonga obwo ntwerabira ennene wamusuzaako ng'atunula akadaama gye muli omwana yasuzaako nnyina ng'atunula ennaku eziwera ng'alina obulwadde obumuluma bwatategeera naye kati olaba ovuuse olaba oli ekimuli kya Uganda weefudde ow'ekitalo nnyoko olaba ng'aweddeko olw'okuba omuwadde mu miliyoni 2 no mu miliyoni mmeka miliyoni 2 miliyoni mmeka
mama wange namukyawa yali asente zange eza seminti biki nenga ye werabidde nti alina olunaku lwakutunako ng'alaba ogenda nasula ng'atunula n'akuddusa mu ddwaliro ku ssaawa 9 ez'ekiro ng'atambula ku bigere ate gwe obulamu bwogenda musasula naki nosanga omwana atayagala nnyina zira mama namukoowa mama ne wafa siziika iba byogera obadde ki nakusinga abaana bawala n'abalenzi kati problem era ku balenzi bano abakazi betuwasa batukyanye banyaffe nsanga nga ina gy'alaze abakazi betuwasa batukyanye famire zaffe tobera ngo mu famire nga teri muganda basobola kulinnyawo nga famire wagidewo nga wagidewo bakazi baganda ba mukazi bo ezo nyingi famire nyingi wano ezosanga wano nga ogende ewaabwe bonna babayita bamulamu tulina gye twagenda okuziika eyo nga oli afiiridde omukyala sigenda kwogerayo munaye mu nsonyi naye nga famire y'omukyala ng'eri mu kwebaza buli avangayo mwana nze anzaala senga w'omugenzi oyo naye nze n'okusoma kwonna yeye nga ali wa musajja ninga tewavaayo sayidi eno egamba nti bannange kino kitukubye wala naffe kati lwetwogereko yaweerera gundi gundi n'amuweerera gundi yamufunira omulimu wano babikoola bangi nnyo abasajja nga ye okweya batoobe tasobola naye ng'omukazi asomba waleeta ye waweerera naye nga mutowaza n'omukubira munange baba mbadde agenda koyo kakoosi kano nange ntere ye nno kati ola kusaba na koosi ngene nsomye kano kakoosi nange neetereeze sina sente ngene munoonye namwe muli bantu namwe mugendeze kati nze nakulya ku mikisa gya taata wange ne boogereyo ekisiru waliwo omuntu ayogera ebintu ebyo newewunyana nze nakulya ku mikisa gya taata wange naye mugende mutandike Katonda akola ekintu kimu Katonda ayinza mu famire emu muyinza okubamu abantu 15 Katonda n'asitula omuto owe 15 kati gwe 15 ate tolowooza nti bano baganda abo bakulu bubba tebali tebaagala kukola otegedde baali baagala biganye woba oyina bawe kati abantu balowooza nti Katonda omuntu omu n'asitula ate buzibu obubeera mu famire omu wagagga wale nga naffe tutandika oyabbi yatuloga atwala entooza nasanga muli bazaale kati emisajja mulina gijjawo osanga abasajja banna abakulu abaganda baffe abakulu ate nga batufuukidde ekizibu mwe yalina empisa yalukwata entooza ffe nedda bannaaye basakwata ntooza mu Katonda yabansitudde wali ogenzeko ku kitundu okusanako ennyumba ya bbulooka lutalo nga society yonna eyagala kubeera mu batugamba ogendanga ng'obadde ogula poloti soka otunuulire development eri ku kitundu ekyo abantu bangi nnyo babatomeeza ne bafa nga bafunyewo obusente bwabwe nalagula ka poloti gy'ogenda okugula waliwo ennyumba erimu amasannyalaze gaba tegaliiyo gabaleke ekyalo kyo kyasiraana tokoyinde baffe sikusiraana tebaagala aba baasiraana beesiraanya bennyini ekyalo kireke bwe balifa olidda bannange atubagamba nti bannange buli muntu ke kaseera asobole okuba nga yeetereza naddala mu biseera bya buli muntu ayagala munne fena tuli ba Luganda Christmas biseera ennaku nkulu omuntu mweyise bulungi mubanga mwanyizaganya mwetereze omwaka ogujja gugenda eyo zino ennaku zaabangawo kwendoza buli mukwatagana na munne yensonga lwaki Christmas abantu bagendanga mu byalo nti Tonaza azze Vincent azze gundi azze netudde ewaka buli omu n'ayogere kati ze ennaku ze tumalayo buli omu ayogere ekimuluma Tonaza wanyigira naye sinze munnaye osegera tugenda okudda nga buli omu kyekizonga lwaki family Christmas yatugattanga etugatta family zizona netuddayo netulira ffenna wakyo ki kubanga gye tuba twatandikira naye kati mwe mulina n'abaana mu kibuga temwagala batwala mu baganda mbu omwana wange ajja luna envunza nganya nona nga obusuula oli mu batuuza ati gwe okulira mu nvunza
oli aha kulira mu nvunza naye omwana wo olubaluga omwana ngani amutwala mu kyalo okulumwa envunza kati gwe nga tezaakutta olaba obungu buteeka mu bantu obwo Tronas Media tukugamba nti toweerabira Mima Snacks banaye muwagire Mima Snacks abasuubuzi ba supermarkets akugamba okuwa sample abantu bale ebukanaku zina abamu kujja oyogera bwogezi mitomanya nawe zifaanana basi bakwayo n'obalaga kumeketa azisala kumeketa naye olina okulaga abantu ekintu kyokola design kubanga abantu nnaku zino bakipula ebintu by'abannaabwe oli akwata bukwasi naye nagaya n'ayita yakuzisa waba olina okulaga abantu package bwekola ki bebeera bakobera ko ku 0788 776 687 0788 776 687 ojja kuba obafuna butereevu ate gwe mu kaseera kano k'ennaku enkulu kyusa omufaliso genda wali ku Tronas Mart Store Nansana osobole kubanga weefunira fasa kuona ofunira abalongo abantu baagala abalongo bafuke salongo abbe mukibi yanoonyeza abalongo ebbanga lyonna genda wali ku Tronas Mart Store ndio Katonda banenge bizibu waliwo anoonya abalongo n'abamu oli nga tabiri nako agala lumba biri ate ekifo kyolina okutegekeramu omukolo kiri kimu kyokka Royal Gardens Royal Gardens ujja kubeera ng'osobola agamba nze sirya mwaka nga tebankubye embaga mwaka gulina okuggwako nga ndi mufumbo bajje bategeka emikolo kifo kyekyo baliwo abagamba birthday yange ya 25 nawe ifo webiri bajje waliwo bazaala ku 25 birthday waliwo naagala okukyawa mukazi we mubitiibwa naye ajje amukyayireko amukyawe mubitiibwa wano watayo ka music olina omugamba sikyakwagala n'osituka n'ogera ka music amusigala mu matu omanyi teyawukana na mutemu mutemu ki aleetaddeko omukazi nga mbadde mukyali muyiki omuseneekereva n'omugamba sikwagala yange naye bikomi nawuliriza obuyimba bwamuyimbiranga wakatandika omukwana naddayo naye asawe kaledi yakali wakane ka TV ne ka teepu bonna nawumalawo memories tagala kuddamu zijjuki kati oyo omuntu aba ate muzibu aba mulungi nnyo kati aba agenda afuna obwongo nga bukuzi omuntu bane mugenda bakyayirako mu bifo ebisanyukirwamu boyfriend wo muyite mutwale mu swimming pool aba akyawuga nga baby kaweddewo ate buli lwakutaano tubeera ne live band ku Ivory Hotel ate ku nnaku zino enkulu kameramani nga kiki bagenda mukyawa akabye n'okukaaba bakimukolako mu kitundu ebitundu by'okukyekaliwamu abawala mbawadde okulokusa omukola musajja muyite jankuloyo gadeni mukwano kati obonga omusajja bugamba loyo gadeni waliyo luumu nga zonna weebiri alowooza bagenda mujjamu otuuka mugulire ku byokunywa terewo omusanyusa nza nofuna abaana abajja ne bayimba nga bakutte ebipande twakukyaye dda surprising ebidde na bebi ndowooza kange kawedde mukukyayidde mbitiibwa naye nga bwe batoyawukana na wajjambiya kimanyi obeera mutemu kukolaki olwo omuntu bw'agira n'aggwa eri n'azirika n'afa nga bwe tebalina bijja nze mba mumusse bisirugwe sibawumusse naye singa byali bwe bityo nga bwesinga byali bwe bityo abasajja nga batukyaye sino twafadde kati bakyakukyalina kuzino n'okaaba twabyetegekera dda tugenda tukimanyi ennaku zino baganda baffe tukimanyi tugenda okumukwana ng'ayika abalala 6 gubeera wa 7 awe n'ogenda mu maaso kati goba tokimanyi kiki oli wa 7 kati ye namba emu ye tabako 2 omukazi talina namba 2 talina namba 3 ye buli gwakwana gwoba namba emu buli amukwana oyo naawe ba namba ki ndoza kati kwako namba emu A namba emu B namba emu C namba emu D bwotyo kati agenda agatako plus A minus segera sibula mulabe wa Tronas Media tuvugana segera Tronas Media ennaku enkulu ze tulimu tuli mu Gandalo ennaku ki gamba abasajja balime kujjako amasimu gaabwe n'abawadde akakodyo bakyale
bakole surprise boyfriend when take over girlfriend ziba mwe namwe manyi gye basula bonga bajje wafe no mgemba kyali yake nako ngazi abira watata we wa waloga bachayo mwala abira watata we gendo kyaye girlfriend wo je bali mwisange yo munana mutuule mwenna abasajja munana mukubaganye ebirowoozo nga mawulire gakola banayi nacha bongo oyo Vincent tebetalwa nako ino cameraman omukolesi bulungi tebana bavuga temetalwa nako ki nakunkulu nako nkulu kati agende yaguze ekirabo kye bine bizibu nafe aboy chawdi kabalo yaguze ekirabo kye agenda kiwa ka Jessica kagenda tuke wa Jessica ate simu amtadde mu blacklist ekola ki tekyayita aloze nti bakoze ki obero kyali anu bagamba Bosco yakomyewo kati waliwo abali mu blacklist bayitiri abasajja abadde bagenda kuba byeyo kampani z'amasimu zebe babimanyi kati waliwo batadde mu blacklist buli kyoyogera cameraman ng'omufumita why ayinza okuba yazirinnyeemudde bani oba oli mu blacklist guma sawa yonna bajja kujjayo mu January ng'oli azzeeyo basama bagenda kudda abasamaavu kati aba abakazi bagamba kati kasooke ngendeko mba n'abasama no Bosco addeko ebbali Bosco guma December wabaako January yaddako ojja kuddamu naawe tewetta kakkana tewetta kino obuntu butono nnyo kati okittira omukazi ennaku zino kuttira ki obulamu okyalina ekyobukozesa nawe omukazi tewettira musajja sigalawo afamire ekyakwagala yaffe ababuulira ebituufu abababuulira ebituufu aboogera ebiriwo n'ebyaliwo naye kali kasoleko omulambo tetunnakabawa kajja tujja kukaba katereke guma akiba okyo omulambo ebigere kazi bajja bana mubeere bulungi mweraba